tosobola kukyusa ggwanga eryo n'ekigambo ekyobusosoze ekiyinza okuleetera abantu abalala amawanga amalala nti Abanyarwanda si bantu balungi era bantu beeyagaliza. Tuvaayo nga tuwakanya n'okuwakanyiza ddala nti pulezidenti talina kubeera nga alimbibwalimbibwa n'abantu abeenoonyeza ebyabo nga bamugamba nti eggwanga ly'Abanyarwanda lirina okukyuka ne liva mu Bunyarwanda ne lifuuka eggwanga eddala. Kubanga eggwanga okimanyi bulungi nti kirabo kiva eri Katonda yakikuwa era si kintu kyakukyusibwa kukyusibwa na muntu nga bw'ayagala. Abantu bangi nnyo ko ebintu by'okukyusakyusa amannya tebabiinaamu buzibu, naye ffe ng'Abanyarwanda mu nnono zaffe omuntu buli lw'otandika okwekyusakyusa otandika okutweraliikiriza nti oba oli awo waliwo ebintu ebimu ebitali birungi by'olina by'ogenda okwega. Abanyarwanda tulina kalica yaffe nungi era kalica erina ebintu bingi nnyo eby'obugagga bingi nnyo, erina history y'amaanyi nnyo. Tewali ngeri ki, tewali nsonga n'emu eyinza okutuleetera okukyusa eggwanga lyaffe. Ensonga enkulu eriwo eri ku tteeka article 10 eyajjamu Abanyarwanda mu constitution ng'eteekawo obuwaayiro aka 1926 nti omuntu okubeera munnayuganda Omunyarwanda olina okubeera ng'oli member wa indigenous community yabeerawo mu 1926 okulya bulungi ng'ate 1926 Uganda ng'ensi yali tennabeerawo, gaali matwale g'Abangereza, era nga n'ebyo ebiseera byennyininyini Uganda Abanyarwanda betwogerako essaawa eno baalimu, era ne sensasi zikoleddwa nga bwe nabagamba okuviira ddala mu 1911, 1930, 1948, 1959 nga bagenda kukola eggwanga Uganda mu 62. Abanyarwanda baali namba 5 ku mawanga agali gasinga abantu abangi ku ggwanga Uganda. Olwaleero toyinza kugamba nti abantu abo mu Uganda tebakoze ekyo, tebaliimu. Ng'ogezaako okusubjectinga oba okuleetera bannayuganda okubeera nga beekyusa nga kamiliyoni so that babeera accepted constitution y'eggwanga. The only thing they are allowed to do is to join a rebel force against you. We are trying to solve this future problem. For Uganda, it has to be solved now. But people are just joking around with it, making very flimsy and myopic targets in order that this does not get solved. In my opinion, I think we are patriots, and this has got to be solved. Abantu bano baagala kukyusa bakyuse bafune obuvandimwe bwabwe naye ffe abaagala okubeera bannarwanda kireki kisigale nga bannarwanda mukama abeere na or not. Members of the Constituent Assembly did not have a right to declare. Ugandans that had voted for them, non-citizens. Because they gave them a job of 2 years to enact a law to protect them. Instead, they declared them stateless. We have got over 5 million Ugandans, but declared stateless by this article. They are the ones you see here. That has got to be amended as quickly as possible. And we have provided a template bill. It is a full memorandum that we are consulting the whole Banyarwanda population from. The next meeting is in Kayunga, and we expect views and ideas coming from those people. Uganda is a signatory to international arrangements. One of them being the Universal Declaration of Human Rights. It is illegal. And the Uganda Human Rights Report has also alluded to it, that Banyarwanda are now stateless. Now this is an illegality. While they were put in the constitution in the 3rd schedule, and that is where most people get misdirected themselves. The name Banyarwanda is part of the 3rd schedule.
The provision under Article 10 instead excludes them. And by necessary interpretation, it only covers those whose region of origin is succinctly a borderline area between Rwanda and Uganda. The districts of Mbororo, Kisoro, Tungamo, and parts of Kabale. If that was the idea behind the enactment of the provision, then why are also Barundi put in the constitution? We don't share borders. So it does not make sense. This has got to be quickly amended. Law is established as an answer to the question. Now the question is, where do you place stateless persons?